teguba mudibo aba basingle mothers abali eyo n'abatali basingle mothers just nga tonafuna akwagala oba nga tonafuna gwoyagala oba akutegeera is not simudibo bambi obagumiza it is time wa basingle mother kati kati bagenda kaba omusajja waffe wuuyo basingle mother bonna igwe sekajja muli babba basingle mother nipozi nesekaje naye yatutwalira Chezembeke amukomentinga kera comment section yange simanyanga sekajjo kubiri biki nako obuzibu okitegeera so I would say it's all I want. Bannange lwaki Vanessa yakuta omwana ng'asaba akagaali? Sakategedako mukwano. Lwaki Vanessa yakuta omwana ng'asaba akagaali? Sakategedde. Soko mbuulire lwaki? Sakategedde babadde bali mu kusaaga. Nakekangira ku internet. Wakekangira oba wali mu account. Ate ekirala nno kankugambe. Olwo olunaku lwe ba recordinga ku ka video nali naye. But nabalaba nga bazzenga wali ebbali nga banyumyamu n'endowooza oba banyumyamu bagera ku ki I don't know, I didn't care a lot because we were out twali awo ku CJs ngenda okuwulira banyumyamu but I didn't hear what they were saying okwekanga nga ka video bakataddeyo but ebyamawulire abantu bakozesa ensobi ekitegeera omuntu asobola okukozesa ensobi mu byokunoonya akantu okitegeera akantu omuntu asobola okukozesa ensobi n'akuggyako ate bakyala bali emotional bali ayinza okuterebuka mangu yugete naye kati tugenda twakyogeddeko tekiyinza obutaddamu kubaawo basically naye omanyi abantu era nabo tebatudde era basigala bakusosonkola ate omuntu osobola omusosonkola still n'avaako nakudiza but we talked about it and ekyakagali kyavuddewo kati tekyasotingibwa kyasotingibwa era abantu bonna abalowooza nti nno kati gweyo video bwewagirabye omuntu gwoyagala oba otandisa okunyumya okubeera okunyumya naye na personal level ebintu bitandika okujjira kati kaloosobera wadde tokebera nnyo ku TikTok naye bw'oli awo n'olaba ka video ke okitegeera oba nolaba omuntu ng'amwogerako so bingi bineyongera okumumanyako ng'omuntu naye nekizuula nti talina nnyo buzibu bantu bebamwinako obuzibu okitegeera ye talina buzibu ku bantu bebamwinako obuzibu abantu abasinga beetaka kuwa budde n'omumanya n'otulako naye abantu bangi binyo basobola okujajinga omuntu nga tatulangakaawo naawe Hadija nagamba kati gwabeera naye yegwa ayinza omutunyonnyola kutegeera yes omuntu tabulamu you know oluusi omuyinza onyigamu yes okitegeera but generally okusinziira ku bantu boba osinga nsobola obalamu n'ogamba kati waliwo ebintu byensobola okugumira okitegeera naye generally I don't see any problem so netu meeting netwogera it has been like a year now naye okusinziira ku bibadde bigenda mu maaso mu bulamu bwe nasalawo nkola ekyenjawulo relationship ngikole ki ngifuule official before we even start living together. You understand? Yes, that is how we met. Omwana muwala n'omukuba obugambo buli obw'amaanyi anti kati nze ndi muwandiisi okitegeera wamuwandiikira script kale this is the comes but munansonyiwa but I saw this and ayogera amazima labisa walabye sagala kulabisa naye just kyankutteko nti bakujjonkedde bajjonkedde vani omwana okusinga bajjonkedde omwana balaga nnyo omwana balaga nti omwana alinga talina buyambi but that kid is living a good life and you should give kids space to grow okitegeera ng'abaana ensobi z'abazadde baabwe temuzibayingizaamu okitegeera omwana osanga oli yakoze video natekako akafaananyi k'omwana natekako akafaananyi ka mama we natekako ne taata we okitegeera that kind of confidence is too much you understand so ekyakagali kivuddewo katufuna ekirala kyetwogerako wekinaaba gyekiri
naye nga webale ggulira mwana kagaali, you are a very good caring dad. Webale kagula gwolowooza basajja babika abagula obugaali akusanze olina omugugu gw'abaana ng'akugulira obugaali agaya yaabo beefeeko kasita kitaawe muyimbi agenda akolesha amugulira akagaali. Omwana aba mwana bannange, omwana aba mwana nga bw'ona osanga omwana wa neighbor ng'enjala emuluma n'omuwa ekyokulya. Olowooza bameka? Anyway, simanyi. Nano mwana wa neighbor abantu abamu asobola okujjawo ku lubalaza n'asibawo omulyango n'amugende. Kati ennaku zino ebintu byakyuka, abantu babeera mu kikomera, omuntu n'azaala ne wabulwayo yadde agenda okugamba neighbor nti kuliko omwana. Mutima mubi ogwo, that's not a good thing to do. Wakuzibwa kale nze abantu bazibwa omwana. Alright, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba yeze Hadija Kigozi, mwebale kutula, mwebale kusubscribing. Andi ne Jekats olunaku olwaleero omugole bawa Vanessa wa Brunoke. Ati mwita Vanessa wa Brunoke, ate abantu banamutegera batya mami wa Holy Safe. Engeri gy'okisusa ate ekisusa kikyakituufu. Banaye mwebale kutula, mwebale kusubscribing. Bw'oba oli mupya nyigira akagamba ku kasubscribe. Sagala weerabire ba Jets Herbal Products. Balina eddagala lyonna erya Herbal. Gw'omwami alina prostate enlargement, waliwo ofa egenda mu maaso ku ddagala eryo. Kubira Dr. Julius Sim abeere ng'akuwa ku ddagala okozeeko ne famire yo. Abakyala abatazaala, Dr. Julia alina eddagala. Togenda mu bintu bya bbeeyi, mu bakukebere, bakuwunike, bakuze eno bakuze eri, eddagala lya kunywa ate nga ddagala ddungi nnyo. Munoonyeko ku nnamba y'essimu for all your medical conditions erikwata akozesa ddagala lya Herbal. Gwe mubuulire ekizibu kyo. Abaami abaludde kasabbuuni, akasabbuuni ako kaleetera ebinywa okubeera nga biki tebirina maanyi. Yes! Bakubire ku Dr. Julie ku ssimu, abasajja abayambe. Kankubuulire tewaliiwo bulumi businga kubeera bunene. Obulumi ng'otuuse mu sex akantu ne kagaana okuba saaluuti. Oyinza okuwulira ng'ogenda fa. Kati ate bw'obeeranga oba omuwala ng'obadde omulindidde ebbanga otandika okwewayiriza ebigambo oba ntidde oba waliwo obuzibu oluddewo nedda bannange nze saagala ebyo byonna ebizibu bibatuukeko. Kubira Dr. Julie essimu abeere ng'akuyambako ku nsonga ezo. Eddagala alirina mu buli mbeera yonna ojja kuwona. Kujjukiza HK Furniture Workshop tutekinga orders kati mujje mutusupporting. Tulina dinings, sideboards, entebe, ebitanda, center tables, buli kyomanyi ekibajje tukikola. Nkubira essimu nkuwa ku bintu eby'omulembe nsanyusa okulaba. Iyo tusenze kenyini nze ngendo jiguza ate iyo gireetera delivery ku live. Ate TV stand ya Serebu ya Vanessa. Temwina kwa mteka TV kati yatago yo wall unit number. All unit. Already jungle. Kintu kiri too much. Mwagala simple. Byonna bikola nga birungi. Ate kati eyo njagiretera ku live. TV ya gundi TV stand ya Serebu omulamba nga mpagidde nina okwerabisa abantu bandabe nti Jekats ya supporting. Ngenda kujja tukwatire eddala kuviira ddala ku dduuka. Wange I'm waiting. Muza kubatulaba. Awanda name Jekats music, magical music, the love lyrical sport. Wow. Amanya n'eddoboozi Jekats bawavani omubwati. Mazima. Ladies and gentlemen, let me introduce my husband. What are you introducing? We do that. I really wakanga kola practice. Wange? Engeri jagana kwa introducing ladies and gentlemen, let me introduce my husband. Kenyini kakola bambira kugamba kusimanyi baba kugamba. Ekirawoozezzaako bulowooza. Bannaye abatulaba olunaku olwaleero Jekats ali mu white to light eri on and off naye tujja kutambulirawo. Ebintu by'abayimbi baneeno nzize mbigoberera. Vanessa ayagala abayimbi bannange. Ne Baby Daddy we yasooka yali muyimbi naawe oli muyimbi. Anti kakati ayina test
First of all, first class test. Yes, exactly. I wanted to say that. Kati ky'obamanya naye otunuulira n'olaba okitegeera kuba kati era olaba nga ye muntu ayinza okutegeera besikala abantu kati nga naye kati nga aludde mu industry nsinza kyogerawo entyo aludde mu industry y'obayimbi. No, I won't say that. Naye okusookera ddala bambi Vanessa nze nga nze annyongeddeko okitegeera simanyi abalala abayimbi boogambye I don't know ayinayo engeri gy'abyogeramu okitegeera naye nze nga nze anyongeddeko bannange you are a very humble boy music. Tokozesa omwana waffe batugamba abayimbi mukozesa basereebo bannange ontunuulira nyiza okulabika nga naye ate kati gwe omuwala wamuwasiza n'okumuwasa I think ndoza oli very serious that is safe. Kangubuulire ekisookera ddala abantu benyimbira bakyala okitegeera so njagala nnyo okurespectinga omukyala abakyala ebiseera ebisinga bwadde abamu kale kibaawo n'agenda bugenzi maka g'omuntu nga tasoose kuyita mu process omusajja tasoose yita mu process eyo naye nagamba kale kambe ewanjawulo because mbadde sirabangako mikolo gya Vanessa gibadde tegiri wabadde nga yali nga akuba bulanga eyo gye baamutwala exactly kati era ng'ekintu ekinawangala era ekinaaba ekyenjawulo nensalawo neŋŋamba tusooke tugende ankyazeeko mu bakadde be bandabe bammanyi ate tulyoke tweyongere mu maaso infact tetunatandika nakubeera ffenna maama omwana wamuwasiza n'omulekayo waabwe taliwa alina waali wabeera kati mugenda tandika ddi okubeera mwena ng'embaga ewedde bannange ng'oli mugubiikiriza naye obuzibu badde sagala ako koogera lwansonga abalogo bakuno bayinza obbiremesa naye muswadde tusula ku site nga tuzimba ka relationship teri ddogeri isirayirize nkubuulira teri agenda balemesa I'm telling you I'm super proud of you owunya bulungi oli smart kankubuulira abantu bakutegeeri kyo olaba ebintu by'okuwunya obulungi abakyala be basinga obitegeera yabulonda otusepuuza wakacacyali bagayo zise tonkyayisa abantu abantu nga bakukyayira kyabijjani gwaliokuza obubi Vanessa aliko abamwagala bangi naawe era olina abakwagala Vanessa aliko abamukayanira bangi ogenda kukola otya kati enkayana zonna ziba ziweddewo kati olaba lino libanga ttaka ettaka eririko enkayana awulira ettaka eririko enkayana era ojja disanga teririiko obuyinja oba mpaanyi okitegeera kati okukyala ewabewo omuntu oba osimbye okuyinja okitegeera kati okwanjula oba otandise omusingi then bwe mukola embaga oba ozimbyeko mansion ng'okoze ne finishing so kizibu kya muntu okujjera akayanirira ettaka lye wazimbako ngeri yenna yonna gy'avudde abadde tabalaba singa kati batandise dde okuvaayo okujjonkera weebala akagambo baddawo manyi Oluganda nze nakola Luganda ku ssomero yenze yafuna ey'Oluganda olina akagambo koyogedde wali okujjonkera bakuyita kuwunika okyogereddewa nengamba bannange byebyo byomulaba basire kuinyeyo nga batudde nagenda navaamu ekigambo nogana Kiganda yakulirawa kati nze mbadde sikakusubiramu akagambo ogende eyo bakuwunike ogalo yebesinga ebigambo by'Oluganda ano ku intaneti kati nze yafuna ey'Oluganda ku ssomero lyaffe naye nange nakola Luganda naye ako mbadde sikamanyi mbadde sikamanyi saka ombulira omuyimbi mwasinkana mutya ne Vanessa bannange kati nze golaba ng'oggyeko kuyimba ntunda masimu
oyina omulimu gwo. Exactly. Tosobola kusurvivinga without a side business. Pya music obimanyi. Ffe tusuddiya bagagga tetulina business. Ntunda amasimu nkozesa Swipe UG. Okay. Wonna TikTok ku Instagram Swipe UG. Amasimu ga iPhone ne Samsung the high end. The iPhone series 16, 17 zonna. Kati ex wa Vanessa najja okukugula kesimu omuguza. Nkubulire. Kyensinga okwagala zise. Mama toyina kasajja. Ate ekirala kankugambe. Munnange ebintu bino biraba. Omuntu ng'akwagala teweetaaga kweyogerako nnyo na kulwana. Okitegeera. I don't need to speak for myself. When someone loves you, they will definitely speak for you. So I don't need to. Seetaaga kulwana na muntu yenna, seetaaga kujjonkera muntu yenna, era byonna ebulya ninako olutalo olulimu wekanze sirulimu. Oluvuddeemu. Oli ku business yo. Nze ndunda masimu gange. N'okuyimba. Mani music a stressinga nnyo. Kala kyo ogattako ne pressure business. Bintu babikutte ku musolo biki tosobola kubeera kudduka walaafu. Naye omwana watu yakimponya kubanga siyinza kulimba nti nina ne benda abali mu box biki abo bonna abawumuza banna Vanessa yafuna obusajja omulungi. Banna mbolira mwasinkana mutya mbaira obadde kyambuuza. So ntunda masimu. Vanessa tuyina mukwano gwaffe bamuyita Tazan. So Tazan one time ajja okumpagirako ajja ne Vanessa. Majja ne Vanessa nenkiraba nga kibala kirungi kitiribiita. Nze ebyo biseera nga simanyi nti no even okitegeera. So nentandika emboozi mama gwe wali toliiko ku mutimbagano. Kati kankugambe nze mpostinga nze nenvaayo because nina kati ebintu bingi ebyopostinga kyekisooka. Okitegeera nze bwegendereza akaunti zange naddala ya music ya Jekats I post each and every hour. Okitegeera buli ssaawa eyitawo kale ate ngenda kyusaamu ngenda kuba postinga every after 30 minutes. Okitegeera so I have to create all that content that I have to post in a day. I really don't have a lot of time to watch whatever is going on. Era ebintu ebimu munaye abinyumiza nga tuli ewaka nanga mumanyi nno munaye kati for example waliwo bino ebigenda maaso ebyani nsambya ni mirembe. It has just come to my attention that there is something that is going on about on the internet. Like everyone is talking about that. But I really didn't know nti kwebiri because I'm busy time to time. So to meeting ne Tazan ajja ne Chana Chiwala. Chana Chiwala ekyanywa amata. Mazima ate vani weri mu mata. Kati munnange tutandikiriza mpola kabozi mpola but ngera we gambe ndi busy ate ndoza naye abeera busy n'abaana so nga tetuogera nnyo na daily kati naye nga kale kyatuwa obudde okwemanya n'obuli omu okumonitoringa obulamu bwa munne awo nentandika okufaayo nentandika okuwuliriza kyebigenda mu maaso obulamu bwe batyo and surprisingly omuntu gwoyagala oba otandise okunyumya okubeera okuinteract naye na personal level ebintu bitandika okujjira kati kalooso obeera wadde tokebera nnyo ku TikTok naye bw'oli awo n'olaba ka video ke okitegeera oba n'olaba omuntu ng'amwogerako so bingi bineyongera okumumanyako ng'omuntu naye nekizuula nti talina nnyo buzibu bantu be bamuyinako obuzibu okitegeera ye talina buzibu ku bantu be bamuyinako obuzibu abantu abasinga beetaka kuwa budde n'omumanya n'otulako naye abantu bangi binyo basobola okujajinga omuntu nga tatulangako awo naawe Hadija n'agamba kati gwabeera naye ye gwa ayinza omutunyonnyola okutegeera yes omuntu tabulamu oluusi omuyinza onyigamu okitegeera but generally okusinziira ku bantu b'oba osinga osobola obalamu n'ogamba kati
waliwo ebintu byensobola okugumira okitegeera yeah naye generally I don't see any problem so ne tu meeting and netwogera it has been like a year now naye okusinziira ku bibadde bigenda mu maaso mu bulamu bwe nasalawo nkola ekyenjawulo relationship ngikole ki ngifuule official before we even start living together. You understand? Yes, that is how we met. Omwana muwala n'omukuba obugambo buli obw'amaanyi. Anti kati nze ndi muwandiisi. Okitegeera. Bamuwandiikira script. Kale, it comes naturally when omanyi okuwandiika gubanga muzimu. Okitegeera. Okulinnya bulinnya. Exactly. Osobola okwekanga nga ekiro kimu owandiise ennyimba nga 10. Ate ng'omaze omwezi mulamba onoonya engeri gy'oziwandiikamu tokola ki? Togiraba. So kati kyekyo ekikujjira ng'olabye omuntu gw'oyagala. Ebigambo bisobola okujjira ate nga byonna layini nga byonna masasi. Exactly. Kati naye gw'obikuba n'agafiiringa. Bannange bano abaana beeyagadde n'ebyenkya mu kiseera ekitono mumaze ebbanga kinivani. Mwaka kati wangi omwaka mulamba weddu nga muli babiri bana eno ne laavu y'okutijja munene muto munene abantu nga bagamba mutono abantu bamala wiiki emu abantu bagamba nga mutono era bagamba mbuno twayanguwa omwaka mutono ng'omwaka oguweze ebeera anniversary ennamba abantu be bagamba kati ku anniversary yammwe n'omuteekako ebeta kati kiriwo ekiti kale katugambe talking stage yonna gibadde emyezi nga 8 kati egattako ne kana akabanga ketusazeewo okubeera serious kitegeera like going out seeing each other kitegeera talking on a daily yeah. Abantu batandise okugamba nti gwe wajjidde mu version ya Bruno K. Ow'omuziki kati nze anyway ekintu kya music ekyo kyeyogerera seetaga nakyo kyogerera nnyo seetaga kyogerera nnyo awulira nga tulina engeri gye tufaanaganamu n'omuntu yenna okitegeera gendayo ku page yange okebere ku music wange nina ennyimba nga 2 okitegeera so get time to listen to 20 songs of 3-4 minutes. It doesn't take a day. You can listen to all that music and play it back to back. Go and compare with anyone. Golowooza nti nno gwe nfaana n'oba nnenkana okitegeera oyawule wani yenkanaani but musically sijja nakweyogerera because people will think nesudia weesoma people will think weesoma oba wadde omukisa bo bagende balabe I'll leave them to judge okay kati single mother w'abaana baana bameka 3 onaamusobola ate ngenda mwetikka sigenda mwetikka famire teba nnene era fena tunoonya famire ekisooka kati awo oba olina obukakafu nti omuntu gw'otutte si mugumba bw'otwala omukyala alina omwana ate ekirala kankubuulire nno before my father died I'm so sorry he died in 2005. Before he died he was staying with my mom but when they met with my mom mamange yali single mother w'abaana 4 okitegeera naye nze ebbanga lyenkulidde linakulira linabeerawo ne mamange ne taata wange we natandikira okutegeera baali happy couple okitegeera baali bakwatagana nnyo baali beeyagala nnyo ebintu ebisinga baali babikola bonna okitegeera so nga tewaliwo nnyo buzibu bwe bakirabamu however much my mother had kids my father also had had 2 kids okitegeera but baali babondinga bulungi so kati eyo yinza obutaba nnyo nsonga because we live by example first of all and okubeera single mother si buzibu tekikujja kukuba mukyala mulungi okitegeera just bali baba baana ate abaana is a blessing
So I'm blessed thrice. Then fourth plus Vanessa. Those are 4 times. Those are 4 blessings in a row. You understand? Kati banange omuntu alina emikisa ena miramba ogenda vuganya naye otya okitegeera. Ekirala ekirungi ku ekyo buli lwoba n'abantu abakusabiranga bangi ebintu byo kizibu kyakufa bakusabira kati abantu bali mu kusabira. No, kati for example osobola okuba ne family ng'obeera nayo like kapoya mu social media abantu bagisiimye. Tetulina buzibu bannange tweyanziza. Bagisiimye. Siyinza kugamba bwendo. Gwe comment section ogiraba otya? Zindaba bagisiimye kapo. Abantu balina omugambo bangi naye abalungi babayo mu inbox bajja nagamba I like you guys. Okitegeera. Era bwe tuwa meetings n'ekyo Becky ku binene byakagaali. Ebigambo byasoose bannange weebale kutwagalira single mother caring dad. Okitegeera. So this is to empower the single mothers there. Togwa maanyi tolekera okwefaako ngolooza abantu tebakulaba. People are seeing you. People are out there looking for genuine people. Okitegeera. Looking for people who don't have drama anymore. You get. Single mothers don't have drama. They know what they want, and exactly when they get it, they settle and they go for that. Yeah, that's true. Single mothers are so loving. Wange. So loving. So bambi temugwa maanyi tolekera bangi no balabanga ebyokwefaako yabiva nako atambulanga bwayagala awunyanga bwayagala ngoroki musajja yamulekawo ng'agamba tewakyali andaba kasani n'omwana biki kino osobola okubayo ng'olina omwana wo naye ate ng'olabika bulungi nnyo olinga kyakulya. So bambi nze sikirinaako buzibu ekyokubeera ne single mother. Bannange bwotyo ng'otwala single mother webala kuwonya muwala mudibo yantendera nangamba adijja omusajja yamponya omudibo ne mugaba ali bakuvuma omudibo ze simanyi lwaki baguyita mudibo abantu babalinze kama kaseera omuntu oba olina buli omu alina akaseera buli kintu kirina akaseera kaakyo buli muntu amanyi kyayagala kankubuulira apart from a few. Kati nze sobola okugamba I've been in the music industry for quite some time. But this is the time. This has been the most time that people have given me attention. Okay. But it doesn't mean that I've not been doing good music. It doesn't mean that I've not been promoting. But maybe it's my time. Yeah. You understand? So kabaka say that teguba mudibo. Osobola okusanga omuntu mu mwezi gumu bw'obadde omulindidde emyaka 8. Mu mwezi gumu buli kimu nekitandika okukola sense. Yeah. Okitegeera buli kimu nekitandika oku addinga up nga bw'obadde okirowooza nga bw'obadde okibala. So teguba mudibo aba single mothers abali eyo n'abatali ba single mothers just nga tonafuna akwagala oba nga tonafuna gw'oyagala oba akutegeera. It's not simudibo. Bambi obagumiza. It is time. Aba single mother kati. Kati bagenda kaba omusajja waffe wuuyo basingo mother bonna igwe sekajja muli babba basingo mother nipozi nesekajja nesekajja naye yakitwalira Chezenbeke bamukomentinga kera comment section yange simanyanga sekajja okubiri biki pozi sekajja naye yatwala Chezenbeke tokirina mbuzibu kulabirira abaana ba mukazi wo basatu abasajja nga tebaagala bakazi b'abaana bangi. Kati kyenyiza okugamba ekisooka Vanessa mukyala mukozi okitegeera obuzibu tebubaawo nnyo alina brands zakolera bamusasula bulungi tebubaawo nnyo era bannanga akola po new people bonna abalina obulango abagala businesses zammwe okubeera mu maaso g'abantu Vanessa Hadija mubawe emirimu bannanga okyamuyita Vanessa anti kati of course erinnya lye bamanyi lyeryo mukyala wange Vanessa kale mukyala wange Vanessa Hadija mubawe muki emirimu okitegeera ku mukyala we no kati waliwo ekintu kale omanyi waliwo omwana wo wabeera ng'akuyita Hadija because everyone is calling you Hadija
You understand? So it's not that tabashuwa nti gwe mama we. Yeah. Just amatu no mwogera nnyo ekyo kyegumanyidde owulira. Yes, exactly. Ate mannayo oyogedde ku baana n'onzijukiza abaana abakopa nsanga mutabani wange ng'akutte akazindaalo nga ye recording agagamba yenze Hadija Kigozi mwebale kutula mwebale kusubscribe n'abaana baffe batwe babeera ayimba mwakayimba onalaga nga babadde ku stage because bayizayo abaana babeera okwo ku internet ng'ebintu babiraba era omuzadde era akola ebintu ng'olowooza abaana abo tebabiraba kuyimba abaana babeerako nga babiraba era oba oli awo afazaali mukwano gwe n'akakola ki n'akamulaga okitegeera. So how are you bonding n'abaana bavani bakwagala bakutegedde nti oli taata waabwe gwe bino ebintu kati nze gambye ebintu ebisinga seetaaga kubyogerera. You get you can see Saith around me, you can see all the kids around me. They have, but okay, they are just loving kids okitegeera, and they are innocent kids. Obalaba nga tebalina nnyo obuzibu na muntu yenna tabalinaako obuzibu okitegeera. So I would say it's all I want. Bannange lwaki Vanessa yakuta omwana ng'asaba akagaali? Saakategedde ako mukwano. Lwaki Vanessa yakuta omwana ng'asaba akagaali? Saakategedde. Soko mbuulire lwaki? Saakategedde babadde bali mu kusaaga. Nakekangira ku internet. Wakekangira oba wali mu olunaku. Ate ekirala nno kankugambe. Olwo olunaku lwe ba recordinga ku ka video nali naye. But nabalaba nga bazze nga wali ebbali. Nga banyumyamu. Nga banyumyamu n'endowooza oba banyumyamu oba boogera ku ki. I don't know, I didn't care a lot because we were out twali awo ku CJs. Ngenda okuwulira banyumyamu, but I didn't hear what they were saying. Okwekanga nga ka video bakataddeyo, but ebyamawulire abantu bakozesa ensobi nakitegeera. Omuntu asobola okukozesa ensobi mu byokunoonya akantu okitegeera akantu. Omuntu asobola okukozesa ensobi n'akuggyako. Ate bakyala bali emotional, bali ayinza okuterebuka mangu. You get naye kati tugenda twakyogeddeko tekiyinza obutaddamu kubaawo basically. Naye omanyi abantu era nabo tebatudde era basigala bakusosonkola. Ate omuntu osobola omusosonkola still n'avaako n'akuddiza. But we talked about it and ekyakagaali kyavuddewo kati tekyasotingibwa. Kyasotingibwa era abantu bonna abalowooza nti nno kati gweyo video bwewagirabye eyo video bwewagirabye n'ogamba nti katugende tugulire omwana akagaali oba mukyala Sekajja yabayise n'abawa offer. Kati ekisooka Sekajja ngeri gye twadde bamukomentingako ennyo badde nga mukeberako nga ndaba yatandika bizinesi y'abaana bugaali ngatto ngoye biki. So when that came in place, that is the first person I thought about. Bwe namukubiddeko essimu fani enough nga naye amanyi okitegeera n'aŋŋamba nkutegedde ngenda kuwaayo ne discount okitegeera jangu olwo akagaali konna koyagala I'll give you a discount okitegeera. Ate nga ebintu biba bipya njagala nnyo oggulira abaana ebintu ebipya. So ne tukola ki nengenda ne mukima omwana because I was at work. Naye nalagenza olaba nga kisusse abantu nga bakyogerako nnyo ku internet bakasuku bonna bavuddeyo nga bagamba ki bakasuku nga bagamba omukazi genda mpola genda mpola ku musajja byabaagala na bannange temujja kubisobola ebintu. Omuntu asobola okwogera ekintu nga tategetinze muntu yenna okitegedde naye kuoba okimanyi okitegedde. Kati bo bwedda balina bakidrivinga the other way ku Vanessa ku ex-wa Vanessa okitegeera nga bagamba nti omukyala alumba nnyo omusajja biki ate amulumba atya. Kati amulumba I decided okugyawo oluvuvumo lwonna olubadde lugenda mu maaso. Akagaali tekenkana na bbeeyi ya simu okitegeera. Just a bicycle of a kid of 6 years tekenkana na bbeeyi ya simu okitegeera. Ate ng'era agenda kavugamu mwaka gumu 2 kamulekewo.
okitegeera mudde mufuna akalala so tekigenda kubanga wekito buli kaseera nti tujja mawulire kusaba kagaali kusaba ki okitegeera omwana waba asobola okusoma okulya okwebaka okwambala okulwala najjanjabwa akagaali is not an issue. You understand? Amazing. So Vanessa zeo ningamba katuchikole and guess what ne sekajja omwana ya mwagala twagenze otuukayo nga amumanyi okitegeera so buli kimu kiba in line okitegeera bwe twagenze era okafuna akagaali kaffe segajja n'atuwa offer n'atusalirako ne tukafuna kwegamba kyatwanguyidde okitegeera abantu bayina engeri gye bakireetera okuba nti nekintu kyamaanyi nnyo okitegeera omwana bw'anaafuna obuzibu bwa bulwadde bwa mutima God forbid okitegeera omukyala n'avaayo n'akyogera kuba naye omwana wange mulwadde nga bwe yagamba nti alina breast cancer exactly omuntu n'avaayo n'akyogerako kwegamba tetuzimbya nnyo nsonga tetukisussa nnyo ekigambo kibeere kitono kubanga ebintu byonna ebiri ku internet sigamba nti olina kyobimanyiiko okitegeera abantu baba n'obulamu bwabwe buli private gwe bw'ovaayo n'olaga nti nno obumanyiiko nnyo okusingira ddala ababloga okitegeera nina bangi be nalabye nga bakyogerako n'obusungu obw'ekika ekyawa naye nga bagamba mbuki omwana okujja okusaba akagaali kyabadde for example I saw I don't want to mention names but munansonyiwa but I saw this and ayogera amazima labisa walabye sagala kulabisa naye just kyankutteko nti bakujjonkedde bajjonkedde Vani omwana okusinga bajjonkedde omwana balaga nnyo omwana balaga nti omwana alinga talina buyambi okitegeera but that kid is living a good life and you should give kids space to grow okitegeera ng'abaana ensobi z'abazadde baabwe temuzibayingizaamu okitegeera omwana osanga oli yakoze video natekako akafaananyi k'omwana natekako akafaananyi ka mama we natekako ne taata we okitegeera that kind of confidence is too much you understand so ekyakagaali kivuddewo katufune ekirala kyetwogerako wekinaaba gyekiri naye nga webale ggulira mwana kagaali you are a very good caring dad webale kagula gwolowooza basajja babika abagula obugaali akusanze olina omugugu gw'abaana ng'akugulira obugaali yagala yaabo beefeeko kasita kitaabwe muyimbi agenda akola shambulira akagaali omwana aba mwana bannange omwana aba mwana nga bwona osanga omwana wa neiba ng'enjala emuluma n'omuwa ekyokulya olowooza abameka anyway nanobona aneiba abantu abamu asobola okujjawo ku lubalaza n'asibawo omulyango n'amugende kati ennaku zino ebintu byakyuka abantu babeera mu kikomera omuntu n'azaala ne wabulwayo yadde agenda okugamba neiba nti kuliko omwana mutima mubi ogwo that's not a good thing to do wakuzibwa abantu bazibwawo omwana abandi ekyokulya n'afa kakiriwo ekiti bwotakimuweera n'afa ng'afa abeera afudde yekka bwotakimuweera n'afa ng'afudde enjala ate ewaabwe gy'aba avudde anti kati omuntu era ogenda otuuka okwagala omuyamba kitegeeza bayetaaga obuyambi bano ab'okuyamba okitegeera omuntu oba agenda okutuuka okwetaaga obuyambi nga kisusse naawe era wekikwatirako kati kugwe ne Vanessa ani asinga okwagala munne kyetaaga tuli wano babiri omu nampamuddi akababiri nali ngenda akujja ku kukyala naye nali ndi bize okukyala naye era tekwali kwa bantu bangi though I really wanted you to be there because you're so friends with her. Nali siriiwo but I really wanted to be present. Ogenda kujja kwanjula inshallah. Banaye webale kutwala Vanessa abantu bayina ebikisakisa bwatyo Vanessa we yeewangulidde olulenzi. Okakazi. Omulenzi wa Vanessa ali smart, awunya bulungi, alabika bulungi, shades za designer shades. Banaye bazita Moscot. Buli kimu kikuliya kiteredde. Okamanyi kana. Nazirabye edda. Moscot. Ani akwambaza? Ye kenyini. Vanessa. Ya bironda. We buli muntu agweko bulaavu laavu enyuma ze njirabye leero njirabidde ku bana ababiri yadde nga Vanessa taliwo nze oli nali ne Vanessa ne mmulaba watudda ku music watandika ddi okuyimba natandika 2018
watandika dda. I should say. Yeah. 2018. Has your music been running? Ofunayo kawugamba wonoberawo ofunayo ka spark. Egete spark. No mulisa. Yeah. No mulisa. Omuntu anakikuba wanabeera. You don't come. Mpola. So chovola ebikula amangu bifa mangu. Exactly. So ate era kikuwa obudde okwetegeka. If you get a spark no very excited olaba ensobi z'okola bw'oddamu n'otereera ensobi ezo bw'oddamu ne kivaawo kiri n'oddamu no senses ensobi ezo ddamu n'ozeetegereza n'ogaye wano nkoze embubi kaneetereezeemu then zibaddengawo nga zijja nalina akakayimba ka weitaki abantu bangi bakakolamu nakakozeemu ne kava ngenda kateekayo bajja kajjukira baba manyi abantu bangi osobola kuba ne bafaani nga baviira ddala eyo mabega nga yakugamba nze kali akayimbako weekati ne weekati kankolera nnyo okitegeera kati bo nga babaddewo for that obuyimba obuli specific bwe baagala. Exactly. Okay. So that is around 8 years. That's I think. Amazing. Kati ina albums z'ennyimba nga mmeka? Mbadde sina albums, ninayo EP, ninayo ne singles. EP eriko ennyimba mmeka? Eriko ennyimba 5 bagiyita Ndese Mukwano. EP kitegeeza ki? Extended play. Extended play is playing more than one. More than one song. Playing more for than listeners. Listening party. Twagenda EP ya hati nzijukira party gye twagenda nga bagitumye. Listeners party anti obigase. Listeners party. Omuntu asokola listeners party ku album nga si EP okitegeera. But listeners party is just to gather people that believe in you, that love your work, to actually hear your work for the first time. For the first time? Yes, for the first time. Ngoba tomu playing ngako walala wonna. So you call them ne bawulira ku nyimba zo for the first time. Twagenda ko mu EP ya Kenzo somewhere. Listeners party. Kwa kashi yao ko kizimbe ekiri awo. Akashi yao opposite ekizimbe ekyo kyerabidde. Waliwo ebbala eri awo. Kati ye yali alisinga for the first time. Anti kati ezo zonna ziba mpya ziba mpya. Kuyinza okubako ennyimba nga 2 kale ze mwawulirako oba lumu. Abalungi abatulaba nti tebabiwulira. Olowooza babiwulira? Babiwulirira ddala nze nkubuulira. Babiwulirira ddala. You just keep on doing your thing. So for the time you have been in media, tosisinkanye ebizibu ki by'osisinkanye? Batandise okujjonkera. Batugamba nti abayimbi mulina eddogo. Nze mbeerawo wano okwogera abantu bye baayogera. Abalala naye by the way nze ng'omuntu siyinza kugamba nti nno nina gwendabyeko lively oba abantu benconnectinga nabo nga baloga though wabawo incidences ezituukawo mutuufu nekikulowoozesa nti biki bituufu. Wabawo ebintu ebikutuukako ng'omuntu nekikulowoozesa naye ng'ate by the way oluusi bisobola okutuukako olw'embeera y'obulamu bwa bulijjo nga tewaliwo nnyo nga tewali kibaddewo nga tewali kyamaanyi. Omanyi every time you're going to reach up woba ogenda okutuuka ku kintu wabawo those natural forces ezagala okukulemesa oluusi nga ziri intentional oluusi nga Katonda kitaddewo just to test how strong you are. Okitegedde. Exactly. For example mu ddiini n'okukkirizako nga Katonda atekawo ezo forces to test how strong you are mu faith yo n'okumukkiririzaamu. Ekirala naawe ng'omuntu okwepima ddala kino kyendiko kuba bisomoza bingi ebisinga ne ku ebyo oluusi bye tulaba okitegeera ate nga gye weeyongera okugenda mu maaso gye biyongera okujja. So oluusi yinza okuba ddogo oluusi yinza okuba they are just natural forces. Tonzija ku mulamu abwe abayimbi mugenda mu nnyanja. Era nze neewunyiza obutakulaba nampeta mbw abasinga mulina empeta oba niko n'ekintu kati nga kano kakano kaliko oba kaliko biki kaliko ennyanja olabye kaliko ennyanja mbw abayimbi mubeera n'eddogo. Naawe olina eddogo? Ndogesa Katonda saala mabibi. Kati weba naakuloga ogenda bakolo otya? Olina okubaamu ne bajjajja wali. Kankugambe Katonda yesaabalogo katugambe yasinga okuba n'omuloga waba akulogera obanga kweddagala
akugamba tusabe Mukama bikolere okitegeera kuba nabo bakimanyi waliyo Katonda okitegeera so lwaki oba oyita mu ppanya yenna okwemenya n'okufirwa ssente nga waliyo ekyobuulira ate nga kikola okitegedde so sijja kamati eddogo teririiyo bannange eddogo gye liri era buli omu weebereremu nnyo ate you have to pull up your stockings naye as well as amaanyi aga bulijjo waliyo n'amaanyi aga bulijjo kati ebikono ekikono otya kati ze gabigambi nakusanyukidde okakasa ulira kakasa basanyufu banno ze simanyi mitima gy'abantu okitegeera Katonda yagitukweka naye bintu bingi ebibawera ebikulaga nti abantu of course abamu si basanyufu abamu basanyufu there are people that abakulabye ng'ostruggling nga bandi kwagaliza okikube kubanga one time nawulyako ku mboozi ya Side Soft ng'anyumya ku kakoosi kaabwe nga bwe baali Dax Katero Jostede Bafana abayimbi abaaliko awo baakolayo n'akayimba bakayitanga Magic Town akayimba ako Side Soft yagamba yakolera abayimbi be bonna ennyimba ne bakuba okuleka omuntu omu Dax Katero nga takubanga okitegeera lwaki ne babeerawo nga bonna bakubye baziza Bafana nga bakubye bali mu nnyimba 3 zonna hiti bajostede nga balina ennyimba naye nga Dax talina luyimba okitegeera that same thing came up kati to me kubanze nakakoosi kaffe tulinako writer bamuyita Kenny Mass namusoka mu ndongo okitegeera yawandika oluyimba lwogenda kukiraba tulinako Breaks we producer wa music wange era ya producing ogenda kukiraba chukawoti akutereza omuyimbi okay tulinako producer oyo Breaks yakuba ogenda kukiraba ndakubiddeko n'ava PC ogenda kukiraba ojja kukkiriza nti binyuma okwagala omulungi nga Vanessa akayimba tugenda kutwala kamuyimbira nino kayimba so kyakugamba so kibaawo kati gundi yakikuba Kenny Mass abadde yafuna oluyimba hit song okitegeera yogenda kukiraba Breaks nga alina ennyimba okitegeera n'abayimbi abalala betubadde nabo mu kakoosi nga nze sinabakola kikufuna luyimba nate nga nakolako ne studio nga bonna ababeera wange okitegeera nga bintu ebisinga abamu babiyize mbalaba okitegeera nga bo bandaba ndi muki ndi muyimbi ate everyone would be like but why okitegeera wabayo akaseera Katonda kabategese nga agenda kuwa kye bayita breakthrough nawe okwaseko emikono ebiri okitegeera so kyekyo kyatukawo ku Dax Katero bwe yakuba akayimba ka bakuzala mu bbaala bakuzala mbara kati we yakuba akakayimba kakuba ne kasinga bonna ababadde bafunye hits ezaaliwo omwaka kaki akaseera naye ate nga yeyasembayo okitegeera nga yasembayo okufuna so oluusi kaba kaseera bambi birowoozaamu nga ndabira ddala kaba kaseera kati nzigolooza nze nakoze eki okubanga kati abantu bangi wayagadde Vanessa mwana waffe bangi abaagadde abantu naye nga abantu tebabaagala ng'oyagala omuntu ne batandika te n'oyo gw'oyagadde muwalana baatugamba laavu kabinjako abaffe leera ffe laavu tetugyesembereza oba mmwe mukikola mutya ebintu byonna ebirungi biba byataakinga ku bintu bingi ebimalamu amaanyi exactly gwekola ebibi olina okukkiriza bro bannange okukkiriza kwokuli waggulu abalogo tebagenda kusobola tewali ayinza kunsobola naawe teri ddogo eriisirayiri amiina teri ddogo eriisirayiri kankubuulire ate oli mukkiriza nnyo singa siri mukkiriza saagala nnyo okolagana n'abantu balina negative energy. You understand? Nze sina negative energy bro. Nzikiriza nti buli kimu kisoboka. Tugenda maaso. Ndabye abantu bangi. Ndabye ebintu bingi. Mpulidde story nyingi. Naye genda okutwala etya January.
Ndaba TV ez'enjawulo zikujjonkedde zikumalawo lwa buwoomi. Nze nga wegambye abantu bo balwanisa bantu gye bali nga balwanisa ebirungi okitegeera naye ekintu nga kyakubeera nkulayirira ne bw'osula ng'otunula ne bw'osula ng'otunula ekintu kiba era bambi temumala nnyo manyi kulwanisa bintu biyiseemu linda Katonda yakisitudde bw'anaakita n'agamba nti kati okitegeera naye waliwo omuntu gw'ogezaako okukakanya nga yeeyongera mu maaso okitegeera nga yeeyongera mu maaso. Tebakuvumyemu awo ku buvumovumo obw'okutikita ne kati nze soogera nnyo onvumeko ki bw'olina eddoboozi eddungi oba onvumye bulungi mba n'ebivumo ebyo mbyaniriza obyagala nnyo kiralo kigira eddoboozi eddungi ebyo byagala owulira ebivumo byo mbyagala musibe nga munvuma bannange neyanziza. Kati mu industry eno weekomparingako ani? Siina gwe neekomparingako mpozi nga waliya neekomparingako naye siina gwe neetaaga kwekomparingako kubanga ekisooka newandiikira ennyimba zange okitegeera I can write for even other people. You understand? Bonna bonna abagala okuneekomparingako nammwe musobola okujja ne bawandiikira kugane twekomparinga bulungi okitegedde. Ekirala I can sing si gamba nti nze singa eddoboozi eddungi ennyo kitegeera but I can sing and when I sing people listen. You understand? Ekirala sina nnyo buzibu na muntu yenna okuleka nga omuntu yagala okundeetako obuzibu. Ate ne woobeera n'obuzibu tewali buzibu beera n'obuzibu obuzibu nze kankubulira obuzibu bwange embeera kankubulira obuzibu bwange buli obuzibu bwange obusinga buli ku negative energy buli ku kunyooma waka wange okitegeera because tutekamu sente nyingi obudde bungi ne saala okumala ebbanga okitegeera exactly so omuntu anyooma waka wange omuntu aleeta negative energy ku page yange oba mu environment yange omuntu akuba business yange obwo wali obuzibu bwange omuntu ayogera ku family yange okitegeera obubi because sometimes abantu boogera ebintu nga tewaliwo kye baali bamukoze definitely nga tasobola na kutuuka wali muntu oyo okitegeera wadde omunsemberera olaba kiringa olaba kati banja abavuma Bobi Wine oba abavuma President Museveni okitegeera naye nga bwe bamugamba nti no leero tukuwadde olunaku siibako ne Bobi Wine oba ne President Museveni nga ayinza obutamala adde eddakiika 3 ng'ali kumpi nabo nga yatidde edda kikulaga ki nti abantu abasinga boogera ebintu bye batakola ki bye batamanyi so abo bennyinako obuzibu naye ebisigadde wakita no problem. Wakakkana watawakala exactly watawakala oli contented banange Jekats oli musajja mulungi Vanessa yeesiimye nange neesiimye musajja w'amaanyi neesiimye nange kankubulire si mu relationship naddala ng'etambula bulungi si oyo yekka gwe baagala yaba yeesiimye nayagala aba yeesiimye okwagala obulungi ng'oli ekirala osobola okwagala omuntu nga takwagala kituufu okitegeera ng'omwesibako omuntu ng'omwesibako nga mubadde mwenna emyaka mubeera ewaka mubeera mu nnyumba buli ddakiika naye nga ogamba sivaawo. Abantu bagambye laavu mugijje mu kamera ndowooza olaba laavu z'abantu wezibreakinze up. Tujja kukola nga bwe basabye soon. Another one down. Tujja kukola nga bwe basabye soon. Muve mu kamera. Osobola okuva mu kamera ne laavu yo. Laavu so gijja mu kamera because let me tell you by the way it has done. Akkiriza okuva mu kamera. Kati omukyala bw'omuwasa atambulira ku kyoyogera okitegeera kati for example singa omukyala gwe wasanga mu kamera ogenda mujja otya mu kamera kati ebintu ala mu kamera byonna ngenda bijjayo mbiteeke waka nkitegeera benga takyetaaga kulaba muntu yenna oba muntu yenna mulaba. Amazing. Exactly so kati ogenda bimusembereza ku tujja kuva mu kamera oba relationship tujja jija mu kamera nga bwe musaba oba nga bwe mukyagala. Kati mugenda tambuliranga ku ntoli zaffe nga kye tubagamba kye mukola. Si kyekyo but you can osobola okuyinga disadvantages ne advantages for example kati abaana abali innocent
batanso bayingiza mu story musigalemu mwamuka tosobola kuwewala abantu bakuliraanye okitegeera tosobola abantu bajja kudraginga something bajja kulaba ng'otambula n'omwana oli abakwatika video agambe wuyo atijja n'omwana wa gundi atijja n'omwana atali wuwe but gekyo gwe kimanyi nti biological omwana si wuwe naye nze abazadde abankuzizza 90% of those people are not my parents are not my biological parents okitegeera ate nga banjagala nnyo na mama wa mukwano gwange kati yafuka muganda wange nga bwajja okukyala ku ssomero ebintu byaleeta aleeta bya babiri ate nga nali siberangako wuwe just nga awulira buulizi nti waliyo omwana eyo mukwano gwa mutabani we so we all deserve to be loved okitegeera kati okuteeka ebintu ennyo mu kamera ebiseera ebisinga byaffecting abantu abatuliraanye so bw'okirowoozaamu nga bwe musaba nti nno ebintu tubijje mu kamera naawe naatula ne mukyala wange ne tulaba nga it has done more harm than good mujja kita tujja bajjira love yaffe mu kamera tugende tugeragire eyo oba Maldives bana temujijjamo mugireke mu kamera tubenga tugiraba tubalingirize kati mugenda tujjako amawulire twagala tubenga tubawulizaako njagala buli oyagala omukazi omukyayire mu ggalale njagala ebyokwogerako byonna kati nga olabye ensonga y'akagaali we yavuddewo njagala byonna biboogerako bisootinga biveewo okitegera omwana abandi abe n'emirembe labo empya girabe duka zema bulidde labo empya weti bwebeera kati abali abashaba it will end in tears whose tears tegenda kugwawo our tears genda kubeerawo your tears our tears not your tears not your sons or your daughters tears you understand kati yenna alowooza nti ate by the way kambabuulire akaseera k'omaze n'omuntu oyo nga mweyagala tukawenya ekitiibwa okitegeera because moments abalungi abatulaba tulina jackets olunaku olwaleero naye nozikimukolera ddala kiki empozi yawe ejja kunyumiriza off camera oyagala gibulira bantu olabira omwana nti alina olugambo nga maama we atandika okwesesa ng'alina kyayagala okwogera obiwulidde ebintu ebyo ate nze ndi serious am a genuine person nze seekwekakweka njogererawo amazima nkulaba naye nga bro webale kujja ku show webale kukola webale kutwagalira vali mukyala mulungi twagalidde Vanessa n'okatwagga nze nga senga w'abaana ndi musiimu nnyo omwana wattu asaana naye senga w'abaana nno nange siina saidi naye ng'era ndi musiimu mubeeraawo kati gwewegayo 10 likyawo omuntu ate likyawo omu omwana yeetaaga okwagala kati myaka ng'ebiri endongo ogitwala waddala direction olina direction nnyo tusubireyo akavulu ku Serena oba ku cricket over si kati kuba njagala sooka omwaka guno gwonna njagala sooka mbayo music omulungi ow'amaanyi ate we tunafuna sponsor ng'ali willing okuteekamu sente mani mugenda kufa good music you people will get a lot of good music so that's what I want to do this whole year then we start planning on how we are going to actually perform all those songs collectively though nja kubaamu n'obutonotono bantu 10 bantu 2 of course abantu babeerayo nga bakusaba bagamba but you want to see you perform somewhere so otegekerayo abo though bijja kuba bya bbeeyi ddala okitegeera because music wange muteekamu sente nyingi it will be really expensive amazing yes but it will be worth it tetukuba CD tujja kuba tukuba live ate nga sound kyekyo mba njagala nnyo ebintu ebirungi so olina test y'ebintu ebirungi exactly era osobola okutunulira video zange video ezo concepts zonna nze nziwandiika nze manya victim ki tugenda kukolera wa tugenda kukola tutya for example kati eno video yaffe ejja omanyi gye twagikoledde Congo
Wange kali ka telephone kenalabye. Okimanyi nti mbadde ngenda kutextinga nkubuuze kano ka telephone kali wange ndenkekwatiyeko. Abantu badda bagamba. Ako kapaati kino tekagenda kona kubaamu. Naye kwekyobumanya we really look for the best for you guys. Amazing. Do you know what it means to transport people? Nga siriwo. To transport people to kale newe nakunyumiza obuzibu obadde mu kushootinga video yaffe. Ugenda kunkakasanga abannayuganda bwe baloga abantu. At a moment, by the way, kweyo video shoot, at a moment I felt like someone was really doing something. Atudde ku nkata. Kubanga, let me tell you. We organized that thing for around 2 weeks. Netunonye motoka je tugenda okozesa. There's a car I wanted to use bagita Jeep Wrangler. Balina Jeep Wrangler mu Kampala one abayitirivu. Naye buli muntu gwe twatukangako nga leera kakasanga bagenda gikuwa encha neyekyanga. Motoka sinyangu yakaba. Pozi mwali mugenda girenting. Try to get girenting and those cars are not cheap. That car for a day bagipangise millioni ezo. Beri. Nterenje kule. Oshitegeera but it's expensive also millioni 2.5 millioni 3. Bagipangisa babaawa ababulikana. Abagitwala. No anti kati abantu abaziguleeza abiye batabili nakebyo. Oshitegeera their personal cars. Oshitegeera. Twanonye omuntu atupangise motoka. Nabula paka ku lunaku olw'okushootinga. Era olunaku twalina okugenda twalina keera saa 12. Jipu yange. Jipu yo nnungi era n'akamwa akalungi. Ebintu byange byakwesaawa. Kaakati emmotoka neebula. Okitegeera paka we nagamba mukwano gwange atunda motoka ne mugamba Range Rover gye mba nkozesa. Ne tugenda ne Range Rover nga namu bulungi. Okitegeera ne tutuuka mu kkubo nga gye tulaga tulina n'omuntu eyali agenzeeyo naye ne tubula. Twabula paka ssaawa 11 ez'okumakya. That is when we found abantu nga batandise okuzuukuka kuba twatambula kiro. Abantu ne batandika otulagirira katukwata wano naye jjukira obwekiro engeri gye twatambulamu nga tuli kushuwa tulina omuntu akola ki amanyiyo naye twabula like we got lost. Newe okozesa map nga osobola okugenda muli nekkubo map nekulaga nti nno ng'otuuse ekkubo olwatira nolimalako nekulaga nti egyolaza tisiye wali ekkubo ate ekkubo liri eno. So at a moment I felt like someone was really doing something. Ng'atudde ku mapeera abalala. N'ova ku ekyo etutuuka we twali tulina shooting ekirungi I have a supportive team. Buli kimu kuba twebakayo essaawa ng'emu engeri gye twali ewantu nga si waffe ne tushootinga mangu emisana kuba neetonya ne Katonda n'atuyamba era ne guddamu ne gwaka ne tukwata scenes nga bwe twali tuzaagala. Okitegeera era video egenda kubeera very nice. Akayimba bakayita Addiction mukalindirire kagenda kuba kalungi nnyo. You will all be addicted to this song, I promise. Omuntu ayagala music wamusanga wa? Music wange ajja musanga ku YouTube Jekats Music. Ku TikTok Jekats Music buli wamu Jekats Music. Instagram ekiralo osobola okustreaminga bane music. Olumu ojja musanga ng'omu wakusasulira okitegeera because we invest. Naye sente ze bakusaba osasulira is $50. Okitegeera is like siringi 10 siringi 12. You can ezo sente osobola noziwo omuntu kukubo. Lwaki oba tozimpa kayimba kange mazima. Okay, nkusibule. Sina buzibu era nina wenziruka. Oyina odduka. Tompaddeemu kamuko. Tonyimbiddeemu. Kanyimbire Vanessa. Okay. Oyinayo agendo. Oyinayo abajja okuyimbira. Omusajja ayagala Vanessa kale yimbira Vanessa. Kamuyimbiremu kayimba kengenda okufulumya. Kubako bambi dedication y'amaanyi gy'oli. Yavani wakayimbira. Wafuuka kitundu gyendi. Olinga siringi lolabikako omala bingi baby like 1 2 3 oh I always want to see oh mbera bubi nnyo bwoba nga toliwo. Vanessa malumalize nakutamira eno mu mutima wamanyiza love eno nabimanyira eno mu mutima obongonza. Bannange n'eddoboozi Jekats. Omwana wattu omuyimbi kati nga wabeere waka aba akuyimbira buli kiseera. Laavu eba ya kizungu eyo. Yakimemmete nnyo ekibeera eyo. Ne olanange. Nkoko baana.
Abalungi atulawo tukize tubasibule olunaku olwaleero yenze Hadija Kigozi mwebale kutula mwebale kusubscribinga jangu ku HK Furniture tukuguze furniture omulungi ow'omulembe ensi ffenna etumala tusobola okukoleramu ssente. Yes njagala okubasibula nga mbagamba nti assalamu alaikum.